okubanga okyali naffe ku Spark TV program Spark Ku Makya Kefas Mayumba kyali okubanga tutambula ffenna okugenda mu maaso olunaku lwaleero tulutambuze ate tulunzikire tunatukira kawungeezaawo ku ssaawa nga 2 twategeezeddwa nti waliwo enteekateeka ey'okuyisa obubaka obuyozaayoza Yoweri Kaguta Museveni President omulonde w'eggwanga no Uganda naddala abali mu bitundu eby'e Kampala era ekiwandiiko ne producer abadde akibalagaawo ekiteekateeka bannakampala okwetegekera omukolo guno ogusuubira okuba ku ssaawa 2 ez'ekyo ky'olunaku olwaleero obubaka buno obugenda okuyita naye nga bino byonna bituteekateeka okutuuka ku mukolo guli makunale ogugenda okubeera wali ku kisaawe eky'emikolo ekkololo era ng'abagenyi ab'enjawulo okuva mu Africa nation okugyetoola batandika dde okuyingira mu ggwanga no Uganda okubeerawo okuvugiriza omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo gwe wagenda okuba nga alayira ekiseera kigenda kubeera kya mulundi gwa 7 mu studios tuli bamukisa okuba nga tulina omugenyi kwegenda okubaganya n'ebirowoozo ku ngeri y'obukulembeze gye bubaddewo obwa Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kya National Resistance Movement n'ebiyinza okuddirira oluvannyuma lw'amalayira tuli bamukisa okuba nga twegattiddwako omubaka omukyala akiikirira Mbale City ono nno nga y'omu ku baasooka okukiika mu lukiiko lwa iyala nga lwakatandika mu 21 n'aweereza ebisanja 2 eby'omuddiringana ate nga abadde musaale mu kulwanirira ebyenjigiriza by'abaana ab'obuwala mu nteekateeka zazze abagawo wetwogerera akaluka 2 kagenza okuggwa nga ye mubaka omulonde akiikirira abakyala ba disitulikiti oba Mbale City ku tiketi ekibiina kya National Resistance Movement ne mu bukulembeze bw'ekibiina kino abadde musaale nnyo abaddeko mu kiwayi ky'abakyala ne ofiisi endala mu kibiina kya NRM Lydia Wanyoto sanso kulaba honorable nange nze sinze mwebale computer nakunkyaza mwasuze mutyana abalungi mwebale amanya nga bw'abagambye nze Lydia Wanyoto Mutende omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Embale City mu parliament eno ey'12 bajja kundayiza ku Lwokutaano wiiki eno ennaku z'omwezi nga 15 gwolwolayira mukyala munnamateeka era nga bw'ogambye mbadde mpeereza abakyala obudde bwanvu obuwerako ddala obuwerako yes wajjidde mpewo za Spark TV olunaku lwaleero ng'Abannayuganda kabe kasinge n'ensi yonna bali mu keetereekererwako okulayiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omulamwa gwammwe oba omubala gumutambuliza kakuyege wa campaigns n'essembye gubadde gugamba protecting the gains gusalibwako of course naye nga muwanvu okutuuka eriwo ekisembera nga kigamba nti making a leap into the middle income status Abannayuganda mu kiseera kino nga twetekerateekera okulayako omukulembeze eggwanga biki bye bateekwa obutabuusa maaso okutunuulira nga pulezidenti atwala ekisanja ekiddako Bannayuganda ffenna okutwaliramu twetegekedde omukolo gw'enkya naye njagala kuyozayoza mwena abawa pulezidenti Museveni akalulu naffe aba NRM eno gavumenti mwatuwa akalulu n'omutima gumu lwakuba twafuna obutundutundu 7 nga buyitamuko 6 71.6% mu Uganda mwonna nga ate naffe ababaka tweyongedde okuba abangi abajjira ku tiketi ya NRM so kakati tetulina kye twekwasa okujjako okuweereza lwakuba Uganda yonna nga tewali kitundu kyosazeeko mwatuwa obukulembeze ne mandate bonna wamu so enkya tugenda kuyita mu mateeka n'emitendera okulaba nti eyasinga mu ofiisi ya president alayizibwa naye nga ate naffe tujaguza nga twebaza Bannayuganda okutuwa chance endala okuba ntuweereza nga tuyise mu pate ya NRM naye bwe twatambula mu campaign era njagala kutwala mukisa guno okuyozayoza pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni okuba nti yatukulembera mu campaign eno ate Abannayuganda ne bamukkiririzamu ne tumwakalo ekyabwe tunalayiza then ennaku endala eziddako tulayize ababaka nze ndi lwakutaano naye nga bannange okuba erinnya bw'obeera Wanyoto ibeera W naye ku Lwokusatu tugenda kulayiza n'Olwokuna tulayize n'Olwokutaano ffe tusembayo naye nga tusanyuka naye nga ate tuddamu okubagamba nti twagala tweyame tugenda kukola twatambuza obweyamo bwaffe bwe twagala okukola ne mubikkiriza kyeva olaba nti omulamwa
guli kugamba nti tunyweze ebyo bye tufunye protecting the gains bye tusobodde okwekolera ffe nga bannayuganda buli kinoomu ate ng'ensi ate okwongerako kigamba limp twongere osule okugulu oyongereyo olabe nti nno buli munnayuganda agobye obwavu mu maka qualitative gundi lip kitegeeza nti nze bwe mbanga ndi bulungi naawe oli bulungi nti olina ebitandikirwako ku bulamu buli omu alina waasula nga waweebwa ekitiibwa nti ono ye muntu ekunjawulo kuggwe n'ensolo nti olina emmere olunaku nti olina emmere gy'onolya ku makya ekyemisana n'ekyeggulo ebisookerako mu bulamu emmere engoye zoyambala ennyambala then enyingiza kyeva olaba nti tugenza okuyingira ku mukolo gw'enkya nga program eya parish development twagitandikako dda ti ssente buli mwaka buli mbalirira ya mwaka naguno nga gweguli fa tugenda kwongerako buli muluka gubeereko emiliyoni 100 omuntu wa bulijjo gy'asobola ogenda n'afuna n'abanga alina waatandikira naddala waba alina amaanyi ge nga si mulwadde atandikewo akantu akanaamuwa ennyingiza n'amagoba ate yeeyongereyo lwakuba eriyo abantu mu Uganda nga bubadde bukya ne buziba nga wadde 10 kyalulabye kakati noba nga oyagala abe nga naye yeetabira mu nkulaakulana naye nga talina busobozi so eno miliyoni gye tuwa abantu eringa 10 tigenda olime oba kito tigenda ose n'omusenyu naawe beerako kyokola otandikire awo ate ezo sente tezivaayo omuluka zisigalayo so muzifuna buli omu aba afunye ate nemudamu ne muzeetooloza bayita revolving fund era abaana aba bakoze nga bataddemu amaanyi mu myaka gitali wala bajja kuba ne kyetuyita parish banks because bwebanga muli organized gwe bwewebola nofuna sente zino bwozizza noli naye neyeewola none kati muteekawo banka yammwe etali yamagoba etabalumya naye nga temukola ebintu byemukola ebyokubyalo ebiyingiza naawe nobeerawo nokeera ku makya noba nti osobola okusasulira omwana school fees osobola okwegulira olugoye osobola okuba nti oyegulidde ente notunda amata noba nga naawe olina kyokola so omulamwa guno gukwatagana ne ku birowoozo bya mukama waffe president byaze alaba nti balwana olutalo ezaaliwo ezedde ez'emmundu naye kati olutalo lwe tulina olusiŋŋano lw'emmundu olutalo lw'ekirowoozo ky'okujja mu bantu bannayuganda obwavu naye nga tetwogera bwogezi tubakwatirako balabe babekyakulabirako bagambe nti obwavu si bwansikirano obwavu oyinza okubugoba mu maka wadde nga wazaalibwa mu famire eyali njavu obwavu tebubeera bwansikirano mu Uganda tufune abantu kakati asobola okugamba nti nazaalibwa mu famire oba ekika ekyalina naye kakati tulina olw'omulembe Museveni. Okay. I liked it bw'ogambye nti in the near future bannayuganda bajja kusobola okuba ne parish banks. Yes. That's a ray of hope gy'okasitinze naye gyetulaga bwetunulako ate emabega ova mu kitundu ekimanyiddwa okuba nga kirimi kya mmwanyi ate nga paka kati bwetunulira Mbale yekyalina ezimu ku cooperative societies ezikyayimiridde naye ng'ate wetwogerera ebibiina by'obwegassi byavaawo omulembe guno gwa gavumenti eno abantu obuli awo kyebandibadde benyumirizaamu era kyebenyumirizaamu ennyo bw'obanga oyinza okugeraageranya ku parish development model ne government programs zijjawo olaba nga osobola gigeraageranya n'emirembe gye bwe twabeeranga ne banka z'obwegassi n'ebibiina by'obwegassi mu bannansi. Ebibiina by'obwegassi byebayita cooperatives byavaawo lwakuba tubyali tetubikola bubi byavaawo lwakuba twali mu ntalo twali mu dduka buli kimu ne systems ezikola ki nezifa era bw'ogamba nti kakati ng'abaali balima emmwanyi ffe ng'abalima emmwanyi abava ewaffe ebugisu twalina cooperative union yeyasigalawo yokka naye kakati eyo policy ogwo omulamwa gwa gavumenti guziddwamu amaanyi kati era tugenda tukunga abantu bakola ezisaako abamu bakola ezi cooperatives tusobole okulaba nti akati engeri gye twafuna emirembe omusingi gwe mirembe
nomanya nti ojja kugenda webake ekyokeere obe ng'olina byokola. So cooperative zikomyewo lwakuba omulamwa gwayo guyamba omuntu wa bulijjo obwegassi. Njagala kuwa ekyokulabirako bweba nga muli balunzi ba nte eyo gye bayita cattle corridor ne mukola cooperative yammwe ne mumanya nti buli oluvannyuma lwa nnaku olusembayo olw'omwezi mwenna mugenda mu katale okutunda ente mwenna. So buli alina ente ey'okutunda ogenda mu katale keba buli omu kaamanyi. Kakati bwe mutuuka eyo ne tusobola n'okugamba nti ebbanka ejja ebeera because abantu bajja ne bagula ente naye gwe nga tujja kugenda waka na ssente bayinza okukola bakuleetako obulabe. So tuteekawo ebintu ebyawamu okolera wamu kiyamba. Kakati gwe n'otunda n'obankinga nange n'otunda n'obankinga nange. Kakati bwe butula ne katoko sako cooperative sako bakonya ssente zammwe zonna ne baziteeka awamu ne baba nga bazikozesa n'abo abalina obwetaavu oba waliyo obulwadde bw'ente kakati buno nga kalusu ogenda okwesanga nga abadde talina ssente naye ng'engeri gye mulina omukwago gw'obwegassi mufuna eddagala eryo. Wakati nawulidde bagamba nti buli mulunzi ateekeko kuyamba gavumenti n'aba extension workers abakozi abagenda bayamba okujjanjaba ensolo buli mwaka asoleko $8,000 no si mitwalo silingi 8 wansi w'omutwalo 8,000. Akati wanga mulina cooperative ekyo kyangu bazisalirako eri ente zo ne bajja ne bazijjanjaba okusinga buli kino oyinza okuba nga oli mulwadde nga leero tewatonze mata naye banga mwiri organized bazisalirako eri ku cooperative ne bajja ne bajjanjaba ente ezo lwakuba ente ezo batazijjanjaba zijja kusiiga endala ente ku kyalo ki obulwadde. So obwegassi kintu kikulu nnyo kyava dda neffe byagenda ne biyiika ne byonooneka lwa ntalo naye katuzzeemu okunga community padde example y'ente naye kyekimu ne wemwamwagala kulima amajaani ti wamwagala kulima emmwanyi waffe ezikyaliyo bakyazikola n'okulaba nti mufuna ensigo entuufu. Cooperative yegera ne banoonyeza ensigo entuufu nejja nebasomesa. Si buli omuntu buli mulimi agende asoma agende ku research centers. So cooperative ziyamba abantu okuba nti beetegeka ne baba nga omulimi alina gy'alaga okufuna ensigo okufuna okusoma okufuna butya bwe bafuna fertilizer. So cooperative kintu kikulu nnyo zaalimu obunafu naye obunafu ku bulire gye bwava twalina entalo buli omu nabeera ku dduka obusobozi ne bufa ne bafiirwa ssente zaabwe abantu ne bajja ne bazibba abalina ebintu ebyo by'okukozesa ng'amamotoka zi trucks ezayisambuza ebyamaguzi ne stores ne babibba naye kati abantu bagenze bakola era bogenda ku masabu county bogenda ku magombolo osangawo ebiyumba ebikadde ebyo bikyaliwo naye kati balina okubirongoosa obwo obulamu buddewo because gye tulaga obulamu obulungi ku muntu wa bulijjo alina kulaba nti ayita muki mu cooperatives. Kampeera example endala ey'okulima lake zinevendiira carrot si cabbage osobola kwetika akasako kamu aka cabbage n'okatambuza okatwala mu katale naye nga mulina cooperative yammwe gwokeera mu nnimiro n'okwata ensawo yo eya carrot oba cabbage n'oseka gwe muzikuŋŋanyiza ku store oba ku kkubo. Kati traka ya cooperative nejja ng'ebawandiika gwe otuwadde kilo 10 ono atuwadde kilo 5 ne bazitwala mu katale oluvannyuma lw'omwezi nga bamaze okuzisupplyinga watuwa kilo 10 buli kilo yali egula bweti bakwa kilo yali $1,000 zino $10 ahubwo watuwa 3 zino nga oluvannyuma ly'omwezi balina ekitabo bajja basasula abantu eyo community eba very organized. Kakati gwokanya kulima bwe bibala ng'oteeka wali naye nga bakuwandika mu kitabo kakati byosobola byotunda milk cans wano mu cattle corridors eryako era n'akama amata lita 10 eryakamye amata lita 5 ne bonna bagakama ne bagateeka ku kkubo ekimotoka ne kijja ekimotoka ekyo kiringa fridge galeme kwonooneka. Kakati buli ataddeko amata ge ku kkubo mu milk can oba agatadde ku processing plant wali mu saako y'amata bagamba gwe erero lese lita 5 onalese lita 2 oluvannyuma lw'omwezi nga maze galiteeka mpala ogatunda ogenda n'ojjayo sente lito yali ku 10 onaye yali 12 nga babazaamu lita ze waleeta buli mwezi ogenda ati omwezi obadde otaddeyo lita zo 2,000 nga babazaamu 2,000 ezo sente emeka nga bakuwa. So kiwa abantu okukola ennyo
okulaba nti okola ng'oteekayo okola oluvannyuma lw'omwezi ogenda nga bakusasula ssente zo ezo ze ssaako oba cooperatives tezirina okuyamba abantu ajo buli omuntu buli balina okukola kintu buli kyomu kyekikuyamba because kakati ensigo tuzogeddeko ebijimusa tubyogeddeko ne extension services abantu okujja okulaba ebirime byo bitambula bitya oba ente zitambula kyoba enkoko kuziwa eddagala oyo omukozi oyo akola bulungi oba mu agriculture expert oba veterinary ajja n'akola bulungi ng'asanze abantu abalimi oba abalunzi nga muli mu community muli organized than okusanga omuntu nga alieka buli kinoomu. You sound like sako zino ozikiririzaamu naye lwaki kitutte ebbanga kubanga oba ne ensonga ya lutalo nti lwatabangula cooperatives zino tukimanyi bulungi nti olutalo lwasinga okutabangula lwali lwa Kony 1. It took us like 20 years. Naye okuva Kony tumusirisa n'agende mu Central African Republic wano wabaddewo emirembe era gavumenti ekyenyumirizaamu lwaki kitutte ebbanga ddene cooperatives zino okuddawo ne tuba nga tuliisa ate parish development model era gy'owulira nga much as well success stories era tennanyikira mu bantu bano abawansi era nnyabo ekyaliyo abantu abasula enjala n'agisiiba naye nga munnayuganda ali mu Uganda erimu gavumenti eyajjawo cooperatives wezaviirawo ate ng'ekyalemereddwa zizaawo. It is taking you almost 20 years okuzawo cooperatives kubanga olutalo lwasembayo omanyi Abaganda bagamba nti atamukute yagamba nti megga tugende. Gavumenti erina okukunga abantu okukyusa endowooza yaabwe kyakati emirembe jajja ate obusigo bwaliwo bw'entalo bwaggwawo okuza abantu okulowooza okuba nti alina kye yeekoledde mulimu munene. Omuntu omutegeeza tewakyali ntalo tulina emirembe etaaga kukunga nnyo okulwalibwa emirembe nnyo olaba no gavumenti okuteekawo nti nno abaana basomere obwereere lutalo era okyatambula mbyalo osanga eri abaana batagenze kusoma agenze kulima ne maama agenze kukima amazzi naye nga gavumenti ateekawo ki UPE. So tokizanyirako buno obwongo kintu kikulu nnyo eri abaana abavubuka bosanga n'ogamba nti no mugende mukole ebibiina mu bavubuka mutandika okwekolera ne skilling hubs zino ze skilling ogenda ogamba nti no genda oyigeko ebyemikono naye nga baagala batuule ku trading center bakube oba bafuwe ebiragalalagala. So omuntu yatondebwa ng'alina kuyambibwa n'abakulembeze okuteekamu amaanyi. Programs enjogerako waliwo ebitundu ze byatandika era bitambula. Genda mu Kato Corridor bo balina obutale obw'ente balina ne saako zaabwe ez'amata baafuna ne kye bayita balina ebimotoka bino ebya fridge ebitambuza amata ne gataboneka biri mu fridge naye bakolawo ne programu erina obuyonjo wokama amata ogatwala otya mu katale balina cooling cans example naye n'ebifo ebirala kakati emmwanyi basooka ne bakola research okutereeza omutindo. Edda twalinanga emmwanyi naye ng'emmwanyi z'edda zaali tezibala ne zireeta ekibalo ky'ebibala ekirungi naye kakati emmwanyi ze bakolamu research wano research institution kati kakati nga naro nawala gye bakola okubuliriza ne research obukugu ne bajjayo gundi brand ennungi kakati bw'okuza emmwanyi yali batwala emyaka 4-5 okujjako emmwanyi omuti okujjako ekikola okujjako omwanyi kakati tulina emmwanyi zigenda okwera emyezi 13 nga zitandise kumulisa lwa research akati gwogamba mbuno tuluddewo omanyi research w'omutesting anaakuviramu atwala budde ki. So abantu bali eyo kakati bayamba abalimi okufuna ensigo entuufu ate ensigo ezinaabajjiramu ebibala ebyenfuna. Edda omuti gumu ogw'emmwanyi gwabalanga season oba emu oba 2 omwaka naye nga tojjaako wadde eddebe ly'emmwanyi erya kilo oba mu 10 naye kaakati omuntu anoga emmwanyi ze ng'agoberedde obukugu ebigimusa brand researched brand type
nabanga labirira bulungi nga bwe bazisomesa obusomesa zine mwanya ogenda okwesanga nga omulimi mu eka yewaddeemu ku kikolo ky'emmwanyi ayinza okujjako eddebe bbiri eddebe emu ya kilo 100 n'endala ya kilo 100 ekilo 2 esizoni esooka ne kilo 2 esizoni eyokubiri ezo si kilo 4 bw'ozibazaamu siringi mutwalo gumwe waffe emmwanyi egula mutwalo gumu 1300 ekilo akati gwe bazaamu olaba omuntu w'okukyalo bw'anaabanga talina kyafunye ate ng'oggyeko sente zataddemu okulima okugula eddagala spray naye nga emmwanyi yagitunze mutwalo gumu 1300 ng'omwaka akoze afunyemu ensawo kilo ze 4 ezo ziba sente mmeka so waliwo enkola enkadde naye akati kampeni eri mu nkola mpya abantu bave nti no emmwanyi za nsikirano za bujjajja tufune abavubuka n'abantu abagenda okulima emmwanyi nga za nfuna za economy sizagamba mbu kansikire n'ennimiro lwakuba ya bujjajja ya kika kakati abantu bulijjo babeerayo naye nze kyenjogerako nti eno programu ya president eno manifesto yakugolokosa abantu kuddamu maanyi nakulaba nti kola ofune ekyokulya nate yongeramu amaanyi ofune n'ekyokola ki kyotwala mu katale Uganda abantu bangi babadde tebakolera kyakutwalako mu katale babadde bakolera kyakulya nakubeerawo era bw'ogenda osanga omuntu alina ennimiro ey'amatooke alunda enkoko z'awaka naye nga byakulya waka kubeerawo kakati eno kampeyini eno omulamwa guwulidde ogwa pulezidenti gwazizaako nti bannaye entalo zaggwa Uganda eteredde olutalo lwetulina mu ddiiro obwavu because bw'abantu obwavu bakola ki babukaaba ate babulina so program gavumenti ebekwatiddeko omwana asome nereeta eddembe nebanga ekuyambe n'omwana wa secondary asome kakati gwe obwavu onoobuwolutera kuba wabanga okyalina obwavu kitegeeza nti waliwo ekyateteredera kwa amakubo goka gakolebwa ojja kusobola okutula ku booda otwale ebirime byo otwale ebyoyagala okutunda mu katale oba obitwala mu hotel kakati ekiriwo president eno ekisanja kino essira n'amaanyi tugateeke ku muntu emyaka egivudde emabega tubadde tuteeka nnyo ssente empitivu triliyoni bajeti y'enguudo eya minisitule ya works eri mu triliyoni ekyo kyatandika ndowooza 1996 eseto ennyingi ogenda mu bajeti mu enguudo n'amasanyalaze okukola damu amasanyalaze because enguudo amazzi n'amasanyalaze bye bitandikirwako gwe musingi ogutandikirwako ku nkulaakulana naye kati tukoze enguudo eziwera mu Uganda era ezimu ziza okuba nti no tetunaba kufuna mutindo gwe twagala naye at least eziriwo zisobola okuyamba omuntu okutuuka gy'alaga mu budde tubanga tulabye tutambuza so ezo enguudo kakati essira tetugenda disako nnyo okujjako maintenance tizetukoze zisigale nga nnungi ng'era zitambuza abantu nga batambula balagawa baba batwala ebyamaguzi byabwe mu butale era nakunoonya ebyamaguzi bye batwalayo akati lindako ogwompise akati gwe mulama gwe tuliko wedda towulira byenjogera anti bwobanga allocation ya budget ne agriculture sector tumaze emyaka embalirira z'emyaka 3 nga bagaba parish modo bw'oba ogenze mu mbalirira mu byalo lwaliro mu parish ojja kusanga nti buli parish mu Uganda kati eri ku miliyoni 3 egenda kugenda ku miliyoni 4 embalirira y'omwaka guno lwaki tuteeka ssente mu parish kuba wa busobozi okulima kuba wa busobozi oba olima oba okola saluuni fa b'omutawuni okuba nti olina ennyingiza ennyingiza eyo y'entobo yo eneekuyamba okufuna kyokola ogende naawe okole ki
obeere mu katale oba ogenda mu katale gula mwanyo bazitunda oba ogenda kutunga uniform za masomero oba ogenda kola catering be yakufumba waliyo ne kibayita skilling center twateekayo n'ebifo abantu gye basomera naddala abavubuka okuyiga emirimu gino eginakuyamba okuba nti naawe weetabira mu butale buno akatale si just kammere waliyo okutunga waliyo welding repairs emotoka waliyo batekinichan kakati bana abajja ne babayamba no ebyuma byamwe ebyomu radio bingi ne tusobola kubuusa maaso nti backbone y'eggwanga lino oba ebyenfuna bibadde bitambulira ku namuziga nti ebyobulimi bibadde bisaayo ekyo nkyogedde nenjagadde mbawe ekifaana si ntono omanyi mwe kakati abamawulire njagala nkubuulire anti wuliriza wampise ng'omanyi nti ndi mumanyi sekita ya agriculture bw'ogitunuulira njogedde ku nsigo nenjogera ku bigimusa nenjogera ku ddagala eriyamba nenjogera ku abantu abayamba abakugu babayita ba extension service providers kakati bw'obanga ebyo biterezeza nga gavumenti ebyobulimi biba bikola ate kakati goba totunulira budget ya agriculture akwai naye erina ssente naye kakati ntono akatono sector ki ya security akati ate kakati onoolima oli ku dduka bino byonna kakati onzize okugamba titwagambye nti tukuume kye tulina onookumuta kye tulina nga tutaddewo mbeera ekuuma kyolina tulina eddembe lwakuba tulina abalikuuma twalifuna kakati bwogamba nti agriculture amanya nti namakubo ge bakoze budget eri mu ministry ya infrastructure naye ate amakubo ge gayamba omuntu alimye atambulire ku makubo atwale ebintu bye muki mu katale kakati gw'obwongo bwo tebukiraba ekirala byonna bitambulira wamu naye bw'obanga n'otambula ebigere tebitambuliza kumu era osookayo kino ekimu n'otakako n'ekirala ebyobulimi bibaddeyo era gye biri twongera bwongezi ki mutindo n'abantu kumanya nti tolima mmere kulya kyokka lima emmere oba teekawo ebyobulime n'ebyobulunzi nga olina omutima ogugamba ki nti oyinza okutunda noba nga weebeezaawo tugyewo embeera egamba endowooza egamba nti bw'oba osomye olina kunoonya mulimu gwa offisi nga wano ku tv nti actually oyinza okusoma noba nga oli mutegeevu oli mumanyi naye n'ogamba nti ogenda kujjayo enkulaakulanayo ng'oyise muki mu bulimi n'obulunzi era awo lyekkubo gye tulaga lwakuba Uganda eraga nti nno lyekkubo gye tulina okugenda esente ezigenda mu budget ya agriculture mu mbeera ze tulimu bwe tuba tuzikozesa bulungi zijja n'emyaka nga bwe tugenda zijja kutumbula ekirowoozo kya pulezidenti n'omulamu ogamba nti kakati gye tulaga tukuume bye tufunye ate protecting the gains then twongereko ate njagala kugamba nammwe naddala mu abakyali abavubuka nti teosobola kufuna kintu kyonna mulundi gumu kyebola abantu twatondebwa nosooka n'ozaalibwa n'oyonka nga tonaba kudduka osooka kutuula ekonome yaffe ebadde ekyali wansi nnyo naye nga twagala tuteekewo obusobozi tulabe nti nno waliwo amasanyalaze ebitundu ebisinga mu Uganda waliwo enguudo ebitundu ebisinga mu Uganda waliwo amazzi amayonjo aganywebwa n'amazzi agakozesebwa mu byobulunzi n'amazzi ag'ebyobulime nga bayita irrigation kakati eno budget tulina kye bayita plan ya Uganda the National Development Plan 4 eyokuna tulina vision 2040 twateekawo plan egamba nti mu myaka 40 Uganda enefaanana etya naye akati egyo emyaka twagala tugitematemamu akati buli myaka 5 embalirira n'enkulaakulana mu Uganda eneetambula etya kakati ebyo mu plan 5 twagyeemu ensonga nga 4 emiramwa ng'ena gye tugamba gigenda kuyamba Uganda omuntu abulijjo akole ki aganyulemu naye ate ekikulaakulaakulane abe nga alina obusobozi obw'omuntu abulijjo
abeere mu Uganda n'ensi ye ng'agiyagalira. Ekisooka tuyita ATMs. Ekisooka era kye tubali tukwogerako tugamba tutongere essira mu by'obulimi n'obulunzi, agriculture and agro-processing. Yes. Nti bw'oba wadde okama amata togatwala butwazi nga gali fresh ogakamya. Tuyinza ogakolamu ka factory ku kyalo ku parish ne mukolamu yogurt ne mugongeramu ku magezi ne mukola ice cream ne mukola yogurt ne musupplying amasomero n'ebitongole bitali bimu. Olaba kasoyongerako amata ne bbeeyi kyoba otunda kyoyongerako elisha gyobadde otunda 2,000 bw'okola ice cream oba n'okola yogurt otandika kutunda 5,000 mutwalo. Ate nga gabeerawo obudde bungi kibayita shelf life. Bw'otwala yogurt ku shelf nga ali mu kinyogoga bulungi amalako emyezi nga 2-3 okusinga amata gwalibadde oleka wali mu kkaani ne gamala olunaku oluggulo ne gaba nga gakoze ki nga gafudde oba n'okukola omuzigo. Kakati sooka olindeko kakati waliwo tourism obulambuzi mu Uganda obulambuzi tourism. Yes. Tugenda okutandika Honorable Lydia Wanyoto gwe tuli naye mubaka omukyala akiikirira Mbale City bwetukwanyiga ebirowoozo nga twolekera ekisanja ekyomusanvu ekya Pulezidenti Museveni owa gavumenti ya National Resistance Movement nga eri mu buyinza bw'eggwanga lino. Kyali naffe Ku Makya Kefas Mayumba akyaliwo. Well, muteekateeka ya gavumenti eya omutendera gw'okuna oba National Development Plan 4 erina teekateeka zeebaze okulaba ng'esoosowaza ebyobulambuzi mu kibayita 10-fold economic growth. Kati kino twagala okubeera nga tutambulira kyali ne Honorable Lydia Wanyoto omubaka omukyala wa Mbale City. Honorable, tutandikiraawo strategies ki eziriwo ezoleka nti ddala gavumenti neeteefuteefu okwongera okusumusa ebyobulambuzi mu ggwanga lino? Mu plani ya Uganda eneddako gye tuyita the 4th National Development Plan ng'etandise n'ekisanja kino erina mu bumpi areas nga 4. Esooka ya bya bulimi nga bagamba nti programs za gavumenti zigenda kusira ku by'obulimi n'ebyobulunzi naye nga twongerako omutindo. Yes. Bw'oba nga olimye ebirime byo tobijja mu nnimiro n'obitwala butwazi mu katale. Yes. Wabeerewo enkola eyongerako ku mutindo gwabyo okuba nti bw'onoyongerako ku mutindo bijja kwongerako ebbeeyi omulimi asobole okuba nti naye aganyulwamu afune ssente naye abeerewo asobole okuba nti akulaakulana. Kyeva olaba nti tukiyise agro-processing nti tulime naye twongereko omutindo paka mu katale tunonye n'obutale gye biraga. Kakati omutindo kampi example nti bwe tuba tulimye nga cabbage oba bbiringanya enva endiira ezonooneka amangu tube ne ssenta ebiyumba ebinyogoza ng'omulimi ne bwanaba nga tajja kweralikirira nti bwe nnima ennyanya zange ennyingi eka 2 bwe zinaaba zengedde zijja kuvunda. Wabeerewo enkola nti bwe zinaaba zengedde waliwo kifriji ekiyumba mu senta gy'obitwala kati eyo cooperatives ab'obutale ne babitwala bagenda bigaba mu mahoteri obawa naye gwe ne bakuwandiika nti omulimi Wanyoto yaleese kilo ze 5 ez'ennyaanya ate nga tezivunze lwako waliwo ebinyogoza nebibitwala. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyevola bayinza n'okuteekawo ka factory akakola kyebayita tomato sauce ne baba nga babikuba ne babitereka ne bateeka mu macupa oba ne babibrandinga ne babitunda. So ekyo kyebayita agro-processing ate mu luzungu bagamba value addition value chain. Kati ekyo kimu. So point ey'okubiri ya bulambuzi mbadde ngamba wano gye bayita tourism. Uganda bwe twafuna kakati emirembe y'emu ku nsi mu nsi yonna erina ebyobulambuzi ebisikiriza. First of all n'obudde ffe tetulina muzira nti ate tuli mu winter muzira so emyaka okuva mu January paka mu December abantu bayinza okujja abalambuzi ne babeera mu nsi yaffe olw'obudde obulungi ne babeera wonna we baagala. Naye ate n'ebyokulaba bingi obudde bulungi naye ate n'ebyobulambuzi okulaba bingi.
tulina amazzi waterfalls oba yagala genda ku nyanja ne bakutambuliza ku maato tulina amazzi nyanja tulina Lake Victoria tulina Lake Edward tulina Lake George tulina nyanja nyingi entono n'ennene so abantu ayagala amazzi kasajja ne kaluma bakutwala waliko tulina waterfalls tulina CP Falls eri ewaffe Embaale Sebei ne Muwanaale Elgon tulina ensozi Mount Elgon Mount Rwenzori so ebyobulambuzi bingi tulina n'ensolo tulina gundi tulina natural forests abantu bajja batambulirayo mu nsiko waliyo ensolo so ebyobulambuzi kiryawo kya bugagga kiryawo kya bugagga so kakati eyo ye T nagambye ATMs eddako manufacturing minerals tulina ebyobugagga ebyomutaka biyitirivu mwawulidde nti akati omwaka guno oba ogujja tugenda kutandika okuba nti Uganda esobola okutunda amafuta oil and gas naye tukibaddeko emyaka mingi that was an investment katugenda kukungula kakati ekyo kyekigenda just kuwa abaana baffe n'abantu mirimu naye egenda kuyamba Uganda obutakozesa ssente zaffe enzito okugula amafuta ebweru kati ffe tugenda okutunda naffe tuyingize ssente ezaffe eziyamba ensi yaffe okulaakulana n'okwongera okulongoosa ebiyamba ffenna ng'enguudo twongeremu amaanyi n'amazzi n'amasannyalaze okola nti ebbeeyi ekolaki eka wansi ate nga byeyongera okufuna kakati ezo ze ATM so waliwo n'okwongera omutindo kuli kalimagezi science and technology so mu pulaani yonna ngifunzizza okulaba nti tosobola kuba nti omansa ssente tojja kufunamu olina okuba nti olinawo ssessira n'erikuyamba okutumbula kikyoyagala kyeva olaba nti wadde pulaani ey'emyaka 5 nnene niye twajjamu ebikulu ebigenda okuyamba ebyenkizo tubiteekako essira era bwogenda mu budget ey'omwaka guno ebifo ebyo bye twogeddeko zi ATMs wewali essente ezigenda okuyamba okutumbula President omulama gwanalayirako enkya okugamba nti nno tunyweze ekyo kyetulina naye nga bwe twongera okulaba nti buli muntu wa bulijjo afuna obulamu obulungi qualitative growth obulamu obulungi oli omu ku bapioneers ba EALA biki bye tuyinza okwenyumirizaamu bukyanga omukago ogwo gubaawo n'olukiiko palamenti eyawamu biki bye twenyumirizaamu nga Uganda kantandike n'ebibaddewo omwaka guno nga nzire n'emabega bwe twali tutandika omukago tekyali kyangu ensi endirwana okugamba nti no tukole ekintu ffenna tuganyulwemu because twagenda mukago lwa kuganyulwamu bw'obeera wekka toganyulwamu agali awamu ge gakola ki gegalumenyama so juzi president waffe Yoweri Kaguta Museveni yagenda e Kenya ne bakwatagana ne president we Kenya mukama waffe William Ruto ne bakanya okuzimba rail egenda kuva Mombasa ku mazzi eyingire mu Uganda branch emu ekkirire egende e Gatuna e Rwanda ne DRC endala erinnya egende South Sudan tugenda kujja ebyamaguzi ebizito ebyonoona enguudo zaffe bigende ku rail singa tegwali mukago kati singa buli omu agenda kuzimba rail yiye ate agizimbe mu budde bubwe naye kakati bakanyiza rail egenda kuzimbibwa mu mukago eyambe ffenna ejje n'okwonoona enguudo ebyamaguzi ebizito bigende ku rail traffic jam okuva ewaffe Embaale gye tuva n'eri ku border watereere n'abantu abakolera business abatambuza transit goods bajja kufuna emirembe nga teri abatawanya ku makubo kyebayita non-tariff barriers tugenda kuzijjawo just okola ebyamaguzi biri ku rail ekyo kimu ekyokubirigana amafuta genva okwogerako president waffe Yoweri Kaguta Museveni ne president we Tanzania Mama Samia Suluhu era ne gundi ne president Ruto bazimba pipeline ey'amafuta ng'egenda Tanga ku side emu egenda kuyita ne waffe Mutukula ecrossing eyingire Tanzania mukago
because bakanya percentage gwe talako kitundu bisatu oba asatu bwekiti gwe ntwaleko 7 ne tukole bwe tuti singa tegwali mukago endowooza ey'okukwatira wamu fena tuganyulemu kyali badde tekola tenga fena tuli Africa ate tuli balirwana naye omukago ogwo guyambye programu yaffe y'amafuta etambule mu mbeera empawula kwaffe tetugenda tufunye mafuta kugakozesa ffeka tufunye gatunda tufune sente ezikulaakulanya Uganda mu mbeera endala kakati bwe tuba tukoze pipeline egenda ku mazzi nga tuyise Tanzania etukolera naye ate waliwo wabaddeyo omu ku musigansimbi gwe bayita Dangote mu Nigeria gwe bayita Dangote wabaddeyo olukungana lwa bakama baffe ba presidents aba East Africa Nairobi juzi wano ba wiiki ewedde n'agamba nti agenda kuzimba pipeline endala ekikolero ly'amafuta endala naye abadde bagenda kuzimba agenda kwongera kazimbe e Kenya naye nga bakkanyiza mukwano ogw'omukago so ebyo njogedde ebibyaddeyo zino wiikisi wano 2-3 wano ng'olabira ddala nti nno omukago gulina gwe gikoze eki gwe kiyambye East Africa naye omukago gwakola kinene nnyo okuleeta emirembe mu nsi zaffe zino endirwana lwakuba baba basharinga ebyobulabe gundi weetereeza eriyo agenda okuyita kakati buli omu buli mulirwana alabirira boda ya mulirwana munne tuleme kufunayo butabanguko kakati abokwerinda ab'e Kenya n'ab'e Tanzania n'ab'e Uganda n'aba Somalia nayo yayingira omukago bakolera wamu abyobokwerinda mu intelligence basharinga information ne babanga ensi zaffe zirina emirembe era tewabaawo omuntu ayinza kukozesa mulirwana okuba nti alina gwayingirire aba ne South Sudan tulina omukago tosobola kuyisa bulabe mu South Sudan no crossinga border tulinayo omukago wadde naffe ku border tuli twerinze so twafuna emirembe naye nga tulina akakwate emirembe gino lwankolagana nnungi ey'omukago ogwa East African Community kati bino tuze twogera ekisookerwako tulina emirembe era tusobola okupulaninga n'okuleeta bamusiga nsimbi because bamanyi nti ne basigana ensimbi ne bamala emyaka gya 50 myaka emeka bajja kufunamu amagoba nga tewali agambye nti dduka ensi kasebeera n'emirembe esikiriza bamusiga nsimbi kati Dangote lwaki bazze bakwaba bategedde nti omukago gukola ate bajja guganyulwamu kyevola abantu atula ne ba presidents basatu ne basalawo ekyokukola naye nga kigenda kuganyulwa ffe bannansi ab'ensi zaffe zino ez'omukago so bingi ebize bikoleddwa n'abantu endowooza kakati nze ndi lawyer twali twateekawo nti nno twekewo embeera enkola nti mbanga nina emirimu gyange njagala okukola gye bayita services nga munnamateeka tebagamba lwakuba ndi munnauganda sobola genda kukola mirimu gyange gy'omunnamateeka e Rwanda, e Burundi, e DRC o South Sudan oba e Kenya era kakati owalabye nti eri abannamateeka bava e Kenya ne bajja wano ogenda ali ku lokasa ne bakuwa gigundi temporary permit ey'okukolera mu Uganda netwala twagala ebyo nabyo biveewo oyingire buyingizi nga mu East Africa ogende mu koto oz'omusango ogende mu meeting z'aba professional ba engineer byo bofuna contract ogende ozimbe obizimbe Dar es Salaam university katuna university nge ya KIU balina branches e Tanzania e Kenya eyo omukago gwayamba nnyo abantu abakola business oba services okuba nti bagenda ne bakola nga gutaddewo amateeka n'omukago ogutaziiza muntu kuba nti alina byayagala okukola afunemu ssente. Munnayuganda atambulako bw'agendako mu Kenya agendako mu Tanzania ensonga eno ya standard gauge railway n'akomawo e Uganda
olaba ewaffe tewali kitambula ate nga bali bannaffe leka batuli maaso ddala tuyinza kuwa nsonga ki ereesewo delay ya kutandika okusimba standard gauge emirimu gitambula obumanyi kintu kikulu emirimu gitambulira ddala nze waffe gyenva embaale twalinayo railway nga nkadde bazeemu ne bagikola repair yonna ekola batandise okutereeza kakati bwe baali tebanaba kutandika eno project bagiflagging etandise okutambula twalina abantu abaali bazimba ne bayingira mu ttaka lyaki lya railway kakati bonna baba compensatinze era ne balaga omukulu railway lwegenda okuyita wonna era twali tulina abakugu ba railway yagadde kyona abantu bakimanye naye president ne government batwala bannayuganda bangi okugenda okusoma twayingira mu kino ekitunga n'abakugu tetubalina ate wali badde waloldeyo nti bagraduatinze ba expert ba railway ebintu byali byafa wano nga tetulina bannaffe kakati mu kifo ky'okufuna bagenda kufuna abakugu abazimba railway mu mukago guno ogwaba experts naye nga kuliko abaffe so tulina abaffe abagenda okusoma era abamu bakomyewo bagenda okusoma e China bagenda okusoma mu Turkey bajje n'aba UPGF naddala ab'amagye abali mu engineering babenga basoma okuzimba railway naye n'okugimaintaininga waleme kuba nti waliwo maintenance ate kati temulina technician so bannayuganda abaliyo basoma railway egyo saawa yonna because ebifo ebimu ebyalimu railway ezina branches bazikola nze waffe embale waliyo railway yayitayo bagitereeza itambula egenda eyita mu north west lira negenda nevira mepa kwaki naye honorable ekyo kimatiza munnayuganda bw'alabanga neighbors akati omwe mwagala nnyo temwagala kuwulira bali ku misinde ffe tulabikanga abakongojja tetukongojja tukola bye tusobola ate tubikola bulungi railway eri ku mulamwa era agenda kuyamba nnyo okujja ebyamaguzi ebizito ebyonona enguudo zaffe ne zifa bidde ku kago ya railway bitambule n'amazzi water transport bagenda kuzimba meeri ennene etambuza ebyamaguzi ebizito okuva ku lukalu lw'e Kisumu bijje wano ebutabika oba wali n'eri ku saidi yaani ye Mutukule right ndino mubaka nete busobola kufuna ebintu bino kambabulira abalungi nga temulina mirembe Uganda etuvudde wala era n'abaana ate akati omugamba lwaki papa kakati yo Kenya yaliko dino twalinalo nino lwaffe lwaggwadde sooka ombulire Kenya yalidda dino olutalo ffe lwetwalina olwakoni Kenya ngamba yalinako olutalo lwenkanakana n'olwaffe olwaffe yes nina olwaggwadde kuninga twamutwala dda akatoze mu kibuuzo kyaffe Kenya ebadde n'emirembe okuva 1963 nga tebabangako n'abadduukadduuka bye tubadde nabyo ffe twateredde 86 kakati gwe atakimanyi kyokirowooza bwotyo naye emyaka gino katugenda myaka 4 nga tuteredde tugenze tutereera kakati tusobola okukola ekintu n'okuba ntufuna abantu bamusiga nsimbi abamanyi kakati Uganda bwe nagera n'ensigayo ensimbi zange nja kubeerayo emyaka gyange 3 nga tewali kinkutte ku mukono kunzirusaayo building confidence right kintu kikulu nnyo government ene ya national resistance movement bejja mu buyinza ejja n'ennyingo 10 waliwo ennyingo 10 point program ennyingo ey'omusanvu eyali eruubirirwa okulwanyisa obukenuzi obulabbayi n'obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo naye we twogerera tuyinza okuba tukkiziganya nti gavumenti erina olutalo lunene nnyo lw'ekyayi lusozi luwanvu okulwanyisa obuze guno mu kulabako olabawo strategies eziteereddwawo within the NDP4 okulaba nga muze guno ku mulundi guno tugulinnya confet ne political will okulaba nga omuze bagulwanyisa mwabadde ekyankwanzi president n'agamba waliyo n'abamwetondera abaali bakwatibwa muze guno n'abasonyiwa kati Munnayuganda bw'awulira agamba omuze guno ddala tunaagusobola okugulwanyisa waliwo obusobozi n'obumalirivu okugulinnya confet obusobozi we buli era naye ng'ekikulu obuli bw'enguzi n'obukenuzi
bwe tuba twagala tukikwatira amaanyi butandika n'enkya. President bwe tumulayiza enkya era tugenda mulayiza ate nga afunye mandate y'abantu yonna e Uganda omuntu akuwa bululu 71.6% aba akuwadde n'emikono gyombi. Kakati president ffe gwatuwaya ku TV ffe nga bakada alage bannayuganda nti alina bakada because ensolo si ze zibba ssente. Abantu abalina obuvunaanyizibwa be balina obusobozi okukola ki okutwala ssente esali zaabwe. Esente zaali badde ez'omuntu wa bulijjo gwe n'ozijjayo n'okuzikozesa ki ebibyo naye ng'oli mu kifo ekyo lwa buvunaanyizibwa. President taamu eno bw'aba ayagala kuba nti ayagala tufune ezi ATMs zino ze njogeddeko ne National Plan Development Plan tambule bulungi ne parish model centers zituuke mu byalo appointment zalina okola wakati agenda kutawo gavumenti mpya. Omukubira mulanga oba osuubira nti ombuuziza ekibuuzo nze kuwa ekirowoozo kyange ogali tugenda kikola tutya. Nkuwulira nga ayogera eri president obutereevu ate kati n'ayogerawa ye kamanda namba 1 agenda okusalawo butya bwe tutambuza enguzi n'obukenuzi because yagenda okusalawo ani agenda okusayininganga ssente zaki z'omuwi w'omusolo bwe zitambula si ffe. Akuwa buyinza ssemateeka ne bannayuganda bamuwadde obuyinza okutusalirawo. Kakati kinaaba kyannaku okuteeka abantu ate nga bamu bamanyiddwa mu bifo bino ate tumatandika okukaaba lwakuba chansi etandika nkya. Enkya lutalutandika kuno tube n'essuubi enkya abazungu bagamba the back ends with the president. Bannayuganda nange nga kwendi twamutaddemu essuubi na buli kimu 10 ku kinaakyo tukeere tumulayize enkya nange ngenda kubeerayo kujaguza. Atuyambye buyambi akube tochi lwakuba ate yalina intelligence okusinga naffe awe bannayuganda abesimbu abalina integrity because enenduze mukuba zino ze mugamba ombuuziza tugenda kukola tutya nkubuulidde kikino okukolebwa nkyagadde owulikika nga omuwanjagira atandike atuyambe buyambi si kutuyamba akole ekituufu lwakuba naye kyasaanidde okukola abantu twamuwadde obwesige nti yasobola ate akimanyi nti wewali obuzibu ate yalina intelligence ku bannayuganda abalina omuzoogo ogw'omuze bulwadde kati ate n'abannayuganda abamanyi abasobola okukola omulimu buno obulwadde bwava dda neolaba ne Yesu sente zezaamusa kakati esente kintu kikulu obulwadde bulina kugemebwa naye tulina omukisa okutandika enkya. Nkimanyi nti mu speech ekyajja jjiwa ajja kwogera ku corruption naye bannayuganda bawulidde corruption ekimala kakati baagala nkola. Abantu banaawa emirimu be banaalaga nti tuli mumalirivu mukama waffe mumalirivu ku byenguzi. Abantu just banaawa emirimu mu bifo political appointments because akati yalina open check okutande government enkya etandika bupya yeeyumudde awe bannayuganda chance ate kakati bwe baba bakwadde omulimu bakwene ne performance contract because oba tokoze mu office oba olidde z'amaanyi z'abannayuganda. Tweyanziza oba bitabukira kuba era bano baba atandika ayogera n'amaanyi njukira 2016 n'ekisanja kituma ebirowoozo byene njogera abantu babiwulidde kati twagala bikolwa. Right. Russia speakership okyagirimu ate nyinza n'okuba unopposed. Honorable nawandiika Lydia Wanyoto okubeera speaker owa Parliament ye12 mpandikira chairman waffe president yame ba parliament bonna naye tetukuba campaign kuba speaker ne banaye jendi bannayuganda kibakwatako bakiyita national interest munyina okuba nga mulina speaker alina integrity omuyivu amanyi ekyokola
ate alina obumanyirivu mu bantu bonna abeesimbye abavuddeyo nze sinalabayo ansinga busobozi obwo ate nga amanyiddwa so mukama wange pulezidenti otunava mu kokasi mubakkirize nti nze nsaanidde era nze n'okubeera sipiika muba nga musazeewo nga gwe mutendera gwe mulina okukola ki okuyitamu teri ayinza kumbuusa maaso nga Lydia Wanyoto Mutende sipiika owa palamenti ey'12 nga nva Mbale City ate nasaba mu mutima mulungi nga mpise mu mitendera n'amateeka. Honorable Lydia Wanyoto Mutende mubaka omukyala akiikirira Mbale City gwe tubadde nayo Spark ku makya wetutambudde badde Kefas Mayumba ku lwamu nange Melika Irene n'abalala bonna betukoze nabo tugenda kuddamu enkya okukuweereza ate ebikwata ku nsonga z'okulayira omukolo tugenda kuba tukuweereza butereevu akawunvu n'akako okuvya ddala mu Amerika Museveni gy'avudde paka ku kisanja eky'omusanvu kyayingiramu.